agamba bw'ati mukwano gwaffe. Agamba nti ne mukyala mukulu mu myaka yeewa ekitiibwa era atya Katonda. Ate ndi mukyala muzadde n'abaana bange bakuze, abamu bakyali naye abamu bakuze, abamu basoma, basomye n'abamu bakyasoma. Twagala kwebaza nnyo Prime Radio. Tumaze ebbanga nga tugiwuliriza era radio yaffe ddala, era twebaza nnyo nnyini ddala olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mutukozeemu. Mwe temumanye kye mutukolamu era mulowooza nti mukikola mu ba Seventh Day bokka, naye ate abatali ffe tusinga okuganyulwa n'okugyenyumirizaamu. Agamba bw'ati munnange nti omwami wange teyasooka kwagala Prime Radio, naye ate ye yasooka okugitega era kwe twasooka okugiwulirira, naye ate ye nga tayagala tugiwulire era yasooka kugiwulirangamu bobba, naye ate ng'ebimu ku byokulabirako byawa ng'ayigiriza eri mu kanisa ate abijja ku Prime Radio, n'ebimu ku bibuuliro bye yabuuliranga, bibuuliro ndowooza sermons bye yabuuliranga mu kanisa yabikoppanga ku Prime Radio n'ayogera oba n'abuulira eri mu kanisa Jozi olw'omukulu omwo kwe sijja watuukiriza naye nga wavunaanyizibwa omukulembeze munzikirizeemu, naye bambi yatuusa kwebaza eri omulabirizi era omulabirizi amawulire gamutuuka ne message yava gyali yagifuna. N'akola statement yannyomera, yagamba nti bye tuwulira musajja wa Katonda byayigiriza ku TV eya BBS ng'ayogera ku mulabirizi Musumba Kajoba, bye tuwulira omusajja wa Katonda byayigiriza tuwuliranga ddala. Kati no message eyo omulabirizi yagina ebimu sikyabijjukira, naye ekyenyinza nti nabo bayiga ate bagende bayigirize ako kaalimu, nti nabo bayiga ate nabo bagende bayigiriza abalala. Kulembeze yakyogera ka message n'akaweereza. Si kibi naddala bwe batulonzeemu n'otwala ky'owulidde nga bw'okiwulidde mu mazima gaakyo gwe n'otajjamu by'oyagala, si kibi. Era singa abakulu baali tebaagala mu bitegeeze tebandi bibuulidde wano, bandibadde babiwulira mu kanisa wokka, naye si kibi. Kale agamba nti naye oluvannyuma ffenna twajagala era ne tubeera nga tugiwuliriza wadde nga ye olumu yabeeranga bize yawulirizaako lwalumu, obanga ali mu motoka oba eyo ne programu ezimu ng'aziwulira, naye Prime Radio yafuuka mukwano gwaffe era nefuuka radio yaffe era etukozeemu omulimu mulungi ddala. Amiina, Mukama yeebale. Mwezi guno gutandise era kuza emyaka 19 nga 18 tolaba, mwebala okugiwagira bannange. Nga zange ezindese ku Prime Radio sizakuteeka ku mpewo, naye nina omuliro mwempita. Mpulidde bangi bemuze nga musabirako, bemwogerako nabo, bemubuulirira, bengerize mukolamu emirimu gyammwe, abantu ne bajja ne bawa obujulizi. Nange njagala kunsabira okumpa ku magezi n'okubaako engeri ze muyinza okuyitamu okunzija mu muliro gw'endimu ogukwatagana n'amaka gange wakati wange n'omwami wange. Kakati waliwo wetuwasimbye akati wali oli bw'agamba nti ensonga zange siza kuteeka ku mpewo, tetuziteeka ku mpewo, era ezo tulina nnyingi nnyo zetukolako ne mukadde wange Musumba Mayanja
ate n'abasumba abalala betukolagana nabo mu puroguramu eno ya Lwakinze abatukoze obulungi ddala nga musumba Bumaali Kintu, musumba Kajja James, musumba Kirya, musumba Waswa Joshua, musumba Waswa Joshua n'abasumba abalala bisobodde kumenya abo mulimu baguyingirako munda omusumba n'omusumba Ntuulo ono bimutuukirako nnyo naye kituufu kale nno njagala bakakasa nti ezo bwe zijja nga sizaako mpewo zikolwako eno zikolwako eno era ne ziggwera eyo Mukama n'asaasira ate ne biggwa. Naye ate lwaki bino tubyogedde ate nga byali eri ekyamazima nga twabikolako mu mbeera ey'okubisabira? Lwaki ate bikomyewo wano oluvannyuma lw'omukyalo ono okukomawo omulundi ogwokubiri ng'asaba tulabe bwe tuyinza okukwata ate ensonga eno ne bwe kiba kyetaagisizza kugyogerako ku mpewo kaakati tusobole okugyogerako kiyambeko abantu abalala ate okwongera okuyiga ate n'okwegendereza newankubadde ng'ebimu tuyinza obutabiyingira munda ddala naddala ebyamaka naye akamu ku bukulu ennyo bweyagala buveeyo nayagala tubugireyo wano. Kati bye tujja okuyita ku ngulu bye bino agamba nzize nwanagana n'obufumbo bwaffe okuva eri mu kivubuka okutuuka kati mu myaka gye tulimu gye ndowooza nti kaakano twandibadde tukuze newankubadde nga tukula bulungi naye tulina abaana bakulu. Wandibaddewo akalembereza, wandibaddewo okuwummula ebituteganyizza mu mbeera y'obufumbo bw'ekivubuka ne bitalabikira ate mu mbeera eno ey'ekikulu eba ey'obukadde wadde nga tetundaba kukaddiwa. Naye munnange ono waliwo ebiganye ate nga nebimu biswaza. Kino kyampaliriza okwekubira endoolo eri balamu bange kubanga baali mikwano gyange ddala bamanyi ebyewange era nga tuzze tukolagana bazze banyamba ako ku mbeera y'okutereeza mwennyinaabwe ono era nga bwabaawo ensonga mbajja ne tuzituulamu ne bamunenyeza ddala kubanga n'abamu omu mukulu we emunenyeza ddala nga balaga byakoze nti si birungi si bituufu biswaza. Era ekiseera kyonna bazze nga bali nnyo ku saidi yange era nga bengumirako bensibirako olukoba ate nga n'oli alabika nga abawuliriramu. Ekyo kyekyaŋŋumyanga era nembeebaza nga mbesiga olw'omulimu omulungi gwe baali nga bakola mu mwami. Ekyanzi kyenviri ku mutwe era ne kintabula nnyo mu mbeera gye saasooka kukikkiririzaamu kwe kukakasa nti ddala tubadde twogera bino bulijjo naye ng'ate bwe mba nga nvuddewo ate ng'olutambi lukyuka. Bwe mba nga wendi banga lyetubadde nabo nga balaga nga bali nnyo nange era nga balaga nti bali ku saidi yange, naye bwe mba nga nvuddewo ate nga badda ndi mwannyinaabwe ate nga badda ku nze
nga boogera birala, nga bakola birala, nga baseka era n'okunkongooza ebigere. Ekigambo ekyo bwe nakimanya natya era ne sisooka kukkiriza. Waliwo ekyabaawo era ekyajjayo amazima gonna. Ekyabaawo ne kijjayo amazima gonna. Okuva olwo nakakasa kye bayita omuntu. Nakakasa nti ddala teri muntu ayinza kukugamba nti mukwano gwe naddala nga temwazaalibwa naye ne b'ozaaliddwa nabo babikukola nti nno babi nnyo boolaba abo. Ngambye nti bw'ogamba nti weesiga b'ozaaliddwa nabo ajjajjajjajjajja nakyo nabo gye balinga babi nnyo bazibu bannange. Tunaddukira waffe. Kaakati waliwo ekyabaawo. Ekyabaawo kyakosa obulamu bwange era kyatuusa obulamu bwange awazibu. Nenkakasa obunnanfuusi bw'abantu. Nenkakasa nti omuntu gwe mbadde naye okumala ebbanga asobola okukulyamu olukwe, asobola okukufuula ekisiimuulwako ebigere, asobola okukusekera naye nga taseka, asobola okukunyumyako obulungi nga bw'oli ate bw'ovaawo n'akunyumyako bubi nnyo, asobola okukulaga nti akwagala nnyo naye nga mu mutima takwagalangako. Abange, omukyalo no byayogera mwalimu birabiika eyo. Njagala kubuuza mukwano gwange ali awawuliriza. Omukyalo ono atuuse ku buzibu bw'abantu abalabika nga bannanfuusi. Wali ofunyeeyo ku muntu n'akola obunnanfuusi gy'oli? Mbuuzizza ggwe, wali ofunyeeyo ku muntu n'akukolako obunnanfuusi n'okizuulira ddala nga yakukolako obunnanfuusi? Kyeyayogera si kyali kituufu, kyali si kyekyo ekituufu ddala, kyakulaga si kyekyo ddala ekifaananyi kyalina. Wali omufunyeeko? Kibuuze kijja gy'oli. Oba gwe wali okikozeeko omuntu nkyusizza mbukyuse? Gwe wali okikozeeko omuntu n'olaga ekifaananyi kirala naye ng'ate oli kirala mu bigambo oba mu bikolwa? Kati awo tuli omukyalo we twagala atutuukire era atulage kiki ekyamutuukako era ekyamuleetera obuzibu, era buzibu ki bwe twagala okumanya. Omukyala agamba bulamu be yeesiganga, be yakoleranga ebirungi, bwe baateesanga, be yalowoozanga nti bali ku sayidi ye balina kye baamukola era baateekateekanga bino nga tamanyi kiki kye baakola. Agamba bw'ati: balamu bange balina omukyala gwe baafunira omwami wange era nga omukyalo yali omu ku mukwano gwa mulamu wange omu. Era olumu bwe twali ku mu nsonga zaffe bwe baali bazze bajjako n'omukyalo oyo oba omuwala oyo, omukwano gwamu balamu bange, nakyewuunya era bwe nasooka okukiwulira saakikkiriza, naye ebigambo ebyaddirira byambalamu amaanyi. Ekyamazima nga balamu bange bano bennyini be bawaliriza mwami wange newankubadde ensonga zaali ku bantu balala, kati ate nabo ne bateekawo omuntu omulala. Bwe nzija gye bali bandaganga ekifaananyi kirala era nga bandaga nti mwennyinaabwe musobya era ne bawa amagezi, naye ate nga balina kirala kye bakwese. Ekyo bwe nakimanya ndawulira nga obulamu bwange buweddewo
mu mikwano gyange be nnali nsinga okwesiga era gye gyali mikwano gyange abaali bamanyi ebyama byange, abaali bamanyi ebyange eby'omu nju, ate okuviira ddala mu buvubuka nga nzija nkolagana nabo ddala. Ne bye najjanga mbayamba bingi ddala, ne ku baana baabwe nayimirirawo nnyo ku lwabwe. Naye ekigambo kye bankola tekyaleka bulamu bwange nga bwe bwali. Mwami wange munaddeeni era muweereza, naye obuzibu bwe bwali bwekuusa nnyo mu mbeera eyo y'abakyala n'ebirala bye sijja kwogera, era z'entalo zetwalwananga okutawaanya abantu b'ekkanisa wadde bwe yabangamu nkukutu naye ate ne bitegeerekeka bye ndalabanga nga biswaza. Kati ate bwe kyatuuka ku kino ne kiyitawo nnyo, bali bannyina bo si bakkirizanga ye, naye ate bo ne bamusemba okukola ekyo n'ekigendererwa eky'okumusuulira ddala abeerenga ava ku Katonda, ate naye nalabikanga eyakiwagira. Ebirungo byasinga okunnoma, tulina ebyetaago bye tuzze twetaaga awaka, bye tuzze tubanje, bye tuzze tufubako ffenna. Naye nawulira ekyo nenjereka mu lugambo, ne saagala na kukiteeka nnyo mu mutima gwange kubanga gwali munafu nga gunafuwa. Naye ne mpulira nti omwami yagulira omuwala oyo emmotoka, tiyamugulira emmotoka. Nagaana okukiyingiza mu bwongo bwange era ne ŋŋaana okukikkiriza. Neŋŋaana okukikkiriza kubanga nze ntambuza bigero okumala ebbanga lyonna bye nkoze tubikoze n'omwami wange. Bingi bye nandyagadde naye byalema olw'okubanga twalina abaana be tuweerera n'ebyokukola. Naye kino bwe kyagezangako okujja mu bwongo bwange nti ddala omwami yakutte ensimbi n'agulira omuwala emmotoka, nagaana okukikkiriza, nagaana okukiyingiza mu bwongo bwange. Newankubadde ebyali biraga nti kituufu, nze nagaana okukikkiriza nti kituufu. Ekyasinze era ekyasinga ate okumalamu akagoba kwe kufuna amawulire, newankubadde nga kwali kukukuta, naye era amawulire gaamala ne gatuuka ng'omwami avudde wano n'agenda n'akyala ewaabwe w'omuwala oyo mu butongole. Bino byonna byalinga byogerwa ng'ebimu abyegaana, ebimu ng'akola atya, bali balamu bange bamanya ne balabikanga abaneesalako bwe batyo, naye ne mu bifaananyi balamu bange bagenda era be baakulemberamu nga balina omwami ono ne bagenda okukyala. Nawuliranga omutima gwange tegukyasobola kwewanirira era nga sikyalina kwe nnyinza kutegeeza nsonga zange, nfuuse ekisekererwa nga n'emikwano sikyalina nga nsigaza abaana bange abagezaako okulwana entalo n'enzibagaana. Saagala babiyingiremu nga bagezaako okulwana entalo wakati wa taata waabwe ne ssenga waabwe n'omukyalo ne bagaana.
nenjagala okujja eri Prime Radio ensonga zange zikwateko kaakati mu ngeri ya kusabira nze kubanga sikyalina kyenziza kusabira nze era kyenjagala eri Prime Radio kaakati oluvannyuma lw'okufuna ensonga za mukwano gwaffe ono era twali mu nteekateeka weewaawo nga waaliwo okusaba kwasooka naye ebirala ebigendera ku kusaba twali tetunaba kubikola mwaliwo counseling n'ebirala we twafunira ekizibu nno ekya lockdown mbeera neerabika yali yasiba kumpi buli kimu n'okuwuliziganyanga kuzibu waliwo ennyingi ezayimirira awo nnyingi n'ezimu zikyatusobedde ezimu tugumya mutwe n'obeera awo nga wefudde atamanyi naye nga naye bikusobedde oba ne weebuzaabuza kwegamba nebikusobera busobezi kyekigambo ekituufu tekisijja kubakisa ono alina obuzibu buno kwegamba n'otunulira nga mukama yekka yamanyi bw'ayinza okutaasa abantu naye Prime Radio tesobola kuwanirira abantu bonna bajja wano ekyo kyekyamazima tesobola wetwogera kaakati ndowooza ka tukyogereko ne ku radio wetwogerera kaakati nga amalwaliro n'abantu sikinoomu buli oli lwaba nga afunye obuzibu nga mulwadde wa mutima basindika ku Prime Radio nti mugende ku Prime Radio n'amalwaliro gennyini ate amakulu njagadde kukyogera nga nabo bawulira mugende ku Prime Radio bayamba abantu okulaba nga babatwala okulongosebwa emitima olwaleero wetwogerera tulina abaana basukka mu 6 abo nno betwagezaako okwogerako nabo 6 abaana abaagala okulongosebwa emitima abasukka 6 naye nga n'okujja bakyajja abasindika be bammwe abali eyo ne mubasindika ku Prime Radio naye bonna abasindikiddwa temuliimu wa $3.5 ensimbi ezize zisondebwa wano tetuwezangako ku bukadde buwera 10 naye nga kisa kya mukama n'ayamba ne wabaawo engeri ezisaliddwa ne tusobolanga okulaba nga wabaawo ekikolebwa nga omwaka guno bwe twasobola okulaba nga abaana 6 mukama ayamba kuyita mu mmwe ne basobola okutwalibwira obujulizi twayagala kubugattagatta wamu tubabategeeze kikyengezaako okugamba emigugu mingi kale mu mbeera eya lockdown ne tubanga empuliziganya ne munafono bambi yasalibwako naye bwe tuzze engulu ne tunulira baluwa ezaali agent zetugenda tutunula tulaba nga tunaba nakutunulira nnyo kumpya nayo mweyali bwe twagoba ku ssimu okulondoola kino ate baana be bagikwata ne bategeeza ne maama waali naye maama takyategeera maama embeera yakyuka maama obulamu bwe tebutegeerekeka nabo bennyini tekyabategeera olumu ategeera lumu n'avaako lumu n'adda kwegamba bambi embeera yakyuka embeera yatabuka embeera yakyankalana naye ng'ekyagikyankalanya z'ensonga zetuva okwogerako ezaleetebwa omwami tetwayagadde nnyo kuddira nsonga zonna kuziteeka wano kubanga amakaago ga kitiibwa ga buvunaanyizibwa naye olw'embeera omukyalo ono gy'alimu ne tulaba nga kyansonga okuvaayo okugatta essala zaffe tusabire omukyalo ono n'abaana bakkiriza nti ddala Prime Radio maama yali agyesiga nnyo nabo bagyesiga essala zisobola okutaasa n'okuyamba omukyalo ono nadda engulu ffe nga tumutuukako nammwe nga muli eyo nga musabira n'abalinga abo
abagwa mu mbeera y'obulamu obwo era okusaba okujja kulemberwamu omusumba waffe Mike Mayanja mu butongole. Aba Prime Radio tuzze wano olwa maama waffe omulwadde atategerekeka mu mbeera za bulijjo, naye tusaba aba Prime mutukwatireko naffe nga tukwatidde wamu ffenna, tusabire maama waffe atereere adde mu mbeera ey'obuntu, abeere ng'atutegeera, ategeere buli kimu, adde engulu nga maama wasaanidde okubeera ng'omuntu omulala yenna w'alina okubeera mu bulamu bwa bulijjo ng'ategeera bulungi. Tumusabire ffenna wamu, ffe abaana wamu n'aba Prime Radio tukwasize wamu, maama waffe atereere. Mwenna abatugoberera ku channel yaffe eno mwebale kubanga mutambula wamu naffe. So kano kalango katono nnyo tugenda kubanga tukayisaawo era nga tubeetondera olw'eddakiika eno, naye nga tubagamba nti kino singa kiba kiwedde akalango kano tugenda kuba tukajjawo kaleme kubeera nga kali mu ddakiika eno, naye nga tulina channel yaffe endala eyitibwa ewaffe Comedy TV. Gendayo subscribinga ku channel eyo. Twetaaga just abantu 1,500 wano ku channel eno. Tuli abantu 2,000 tusobola okukikolera mu wiki emu yo nga kiwedde, kuba twetaaga abantu batono nnyo tubeere nga tusumulula comedy yenna. Bakomedian bamaze dde okwetegeka, ogenda kubanga onyumirwa, tolina kyogenda ku missing, tugenda kubanga tukujjako space. So ogendayo subscribinga botyo wano wansi kweno video nyini comment esooka waliwo link ya channel, gendayo oginyigeko ogende ku channel. So ogenda kubanga onyumirwa, tukole ekintu kimu, tugendeyo tu subscribinge. So tubeebaza, mwebale nnyo, mwebale.